Masini mumatibu na process bitangudde kisooka bali gyesooka tebagoberedde mateeka gagamba nti akalulu k'abawala katandika naye ensonga eraisingiddwa naye baganye ne bakalambira ne baganira ddala era baagala kusoosawo olw'ebibalo byabwe bibadde balina ne Hajaruuna kubanga naye abadde wano ekyokubiri abantu abakulu abanene mu disitulikiti mu NRM balwanidde nnyo entalo zaabwe mu lulu bafumu abavubuka kati ffe abatalina banene abo netubeera nga tukafiiramu so abantu abeera nga wakungadde abantu mu bulungi obuwagizi ng'obulina era omunene azze n'akuba olukiiko abaana n'abasuubiza byabasuubiza kukakana nga abagewusizza kukakana nga akalulu tekatambudde nga bwe twakabazze obudde buteeredde so siri mu mativu process eno tebadde ffe naye nga sijja kubanenya basiniya baffe abalonze kubanga kyamazima kiri nti nga Seeke bwe yasalawo negamba nti ebongedde emyezi 6 era be balonze nti ow'emyaka 4 ow'emyaka 36 yalonze representative agenda mu kalulu kali akajjeno okubakwatira fulaga nga tagenda representinga bavubuka so nsuubirawo gadde bwe tuba tebwe bakiraba naye ekyo nsuubira kyekireese ensonga eyo naye ekyenyiza okwebaza mu kalulu kano mu mbeera yonna forces zonna ezibaddemu ekyamazima kiri nti nze nganze ndi musanyufu n'olwakalulu kano nfunye obululu bubadde buna n'obululu bwenfunye bwe bwempatta abaana b'empatta
bampadde akalulu omuntu aleese goziriini yenna mu kalulu kaneeno flaga beera w'NRM owa LC5 abaddewo waneeno ku kifo kino naye akyankanyiza obulu bwonna naye abaana b'empatta gy'ava yenga ye amazima gali nti ntaseteze be bansimbye ku mugongo ekyo nno ndi musanyufu era kyembadde njagala ekyokubeera nti ndi mumativu oba naye kyabaziba kiri nti tebibadde byamazima okomawo oba ekyo kiri nti akyamazima mukalulu mwendi kuba lutikeka